Museza era nenkwandiza ku programu eno. Bwebukeeredde olwaleero nga Iran ne America bakkaanyiza okuzikiza emmundu oluvannyuma lw'ebbanga erisoba omwezi nga balwana. Biki Iran ne America bye bakkaanyizaako? Ekitaliko kubuusabuusa nti bakkiriza okuzikiza emmundu okumala wiiki 2. Tumanyi olutalo luno lwatandika ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri okuva olwo emmundu ebadde tezikirangako. Kaakati mu kukkaanya kuno okwawomeddwamu omutwe eggwanga erya Pakistan, America ne Iran bakkiriza nti kabazikize emmundu okumala wiiki 2 era ne babaako n'ensonga endala ze bakkaanyizaako. Naye ensonga ezo ennambulukufu ensonga ezo endala 10 ze bakkaanyizaako tebaafulumiza kiwandiiko kitongole kyawamu. Nti oba Pakistan nega nti bwe tumaze okwogerezeganya kino kye tukkaanyizaako ekiwandiiko ekirimu ensonga kye kino, ekyo tebaakifulumiza. Kati bwe kitaafulumya yo Iran nefulumya ekyayo yo nga bwe yatapuse ebyakkaanyiziddwako si kyawamu era abasinga kye beesigamyeko. Naye mpuliriza kye njala okutegeeza yo Iran ye yagenze ku mikutu gyayo egya gavumenti nefulumya ensonga 10 nga naye yeesinziira ku bwe yalabye ebyayogeddwako. Kakati Trump agamba ezo si ze nsonga, wabula ebirimu bingi byekuusa ku byakkaanyiziddwako, naye ate tawadde ye zaalowooza ntizeze nkulu entuufu. Naye ng'ekisinga obukulu bakkaanyiza bagira bazikize emmundu. Kati mu kiwandiiko kya Iran kye yafulumiza mulimu okuzikiza emmundu Iran, Lebanon, Yemen ne Iraq. Era ne Samisa wa Pakistan Shehbaz Sharif ekya Lebanon naye yakisinyizaako mu bubaka bwe yatadde ku mutimbagano ng'ayogera ku ceasefire eno, ng'akakasa ceasefire eno. Naye jjukira nga ceasefire yakalangira Isirayiri yagambye egenda gigoberera Iran naye Lebanon tejja gigoberera. Kaakati Trump naye yawagidde Isirayiri agamba mu nsonga 10 ze bakkaanyizaako ekya Lebanon tekirimu. Mu kiwandiiko kya Iran era Iran yagamba nti bakkaanyiza okugula akagolomolo ka Strait of Hormuz, naye nga Iran yeyina obuvunaanyizibwa okuluŋŋamya entambula y'amaato gonna agayitaawo. Mu kiwandiiko kino era Iran yagamba bakkaanyiza okuliyirira Iran ebintu byayo ebisaanyiziddwawo bukya lutalo lutandika nga 28 omwezi ogwokubiri. Ekiwandiiko kiraga nti era America yakkiriza okujja obukwakkulizo bwe yateeka ku ggwanga lya Iran obw'emirundi emingi. Era ekiwandiiko kigamba nti bujja kuba buvunaanyizibwa bwa International Atomic Energy Agency okusazaamu ebiteeso ebikambwe byonna ebibadde biyisibwa ku nyukiriya wa Iran. Era n'ebiteeso ebifaanagana bwe bityo mu United Nations Security Council nabyo biyina okusazibwamu. Ekiwandiiko kino era kiraga nti bakkaanyiza America okujja envumbo ku by'obugagga n'ensimbi za Iran zonna ebiri mu ggwanga lya America. Era Iran yagamba nti bakkaanyiza bagikkirize egende maaso n'enteekateeka yaayo ey'okukola nyukiriya atali wa bulabe muyo w'ebyokulwanyisa. Era Iran yagamba nti yeeyamye nti terikola nyukiriya avaamu byakulwanyisa. Mu kiwandiiko kino
Iran egamba America yakujja amagye gaayo gonna mu mawanga ageetoolodde eggwanga erya Iran. Ekyo America egamba nti nedda. Era ne mu kiseera kino webukeeredde nga minisita wa America w'ebyokwerinda Pete Hegseth agamba amagye gaabwe gakyaliyo bulindaala okwetegekera embeera yonna esobola okuddako essaawa yonna. Kati ekiwandiiko kino ekya Iran era kiraga nti bino byonna ebyogeddwako ku nkomerero birina okuyisibwako ekiteeso ekibikakasa mu kakiiko akavunaanyiza ku by'obutebenkevu mu kibiina kya Mwanga Amagadde aka United Nations Security Council. Kakati ze nsonga 10 Trump tazigoba bukolokolo aga nti zikiikirira bingi ebyakkaanyiziddwako naye si byonna nti bituufu. Trump bw'agamba naye bituufu tabireeta, naye ekiriwo nti bakkiriza okuzikiza emmundu wabula ye Lebanon emmundu ekyakakota. Fact ennaku 2 eziyise oba ezikunukiriza okuwera 2 obulumbaganyi Isirayiri bwekoze bwe bukyasinze bukya lutalo luno lutandika mu ggwanga lya Lebanon. Essa abantu kati abasukunukiriza mu 300 Lebanon. Yo Isirayiri egandi ebye Lebanon tebiri mu ndagaano eno, naye nga Lebanon yeegamba ne Iran nti ekyatandisa olutalo e Lebanon aba Hezbollah baali bayambako Iran. Kati ate ozikiza otya Iran ate Lebanon emundu nesigala ng'egenda maaso ng'etokota. Isirayiri egamba bino byanjawulo. Trump agamba Isirayiri mutuufu. Minisita wa Pakistan omutabaganya agamba nti Lebanon nayo twagyogeddeko naye okusomozebwa wekuli nti tewali kiwandiiko kyawamu buli omu kyasobola kujuliza. Tufune obubaka n'oluvannyuma bwetudda abajuliza ekiwandiiko kiki kye tukirabamu, makulu ki agali mu kubaawo oba obutabaawo bwa kiwandiiko kwebyo ebikkaanyizibwako. Dokita, mu kunnyonnyola ku nteeseganya n'ebyakkaanyizibwako okisibyeko oba okisimbyeko essira ekyobutabaawo kiwandiiko kyawamu, makulu ki zituwe agali mu kiwandiiko ekyawamu namakulu ki agali mu lutabaawo kiwandiiko kyawamu, naddala ng'ate oli bw'afulumiza ekikyenga ye ate n'ono takkaatiriza nsonga ziri muli. Kati kyakoleddwa mu bugenderevu era ekyo kye bayita strategic ambiguity. Jjukira olutalo lugenza okuyimirira ebadde ebula eddakiika 9 si ssaawa, eddakiika 9. Trump nsalesale waggweko nga Trump mubaka bwe babadde busembyeyo ku mutimbagano ng'amaze okugamba nti obugunjufu bwonna obwogerwako e Iran bugenda kusaanyizibwawo. Kati nga Pakistan ekubirira emmundu ezikire, okuzikira kw'emmundu kwe kubadde kusinga obukulu nga bwodda mu kukkaanya ku nsonga zino, kubanga mu diplomasi n'empandiika y'ekigambo nkulu koma full stop eyinza okuleeta obuzibu. Kati kankuwa ekyokulabirako nti bakkaanyiza okuggulawo Strait of Hormuz naye tebakkaanya ku ngeri gy'ayina kukola. Ku Trump amaato gayina kuyitawo nga bwe gabadde gayitawo ng'obutabaawo. Iran egamba gayitewo nga galambikibwa Iran. Bintu bibiri byanjawulo, basobola n'okumala emyaka 2 nga bakubaganya birowoozo ku ebyo. So mu principle babaddeko ebinene bye bakkaanyako nti emmundu esooka ezikira, ekyo nga kikulu okusinga ebirala. Kati kwe kusalawo nti kasita tutegeeraganye ku nsonga ziri naye ekiwandiiko ekyawamu, kubanga n'okubaga ekiwandiiko ekyawamu nawe lutalo. Era bw'olaba abakulembeze b'amawanga nga basisinkanye ebiseera ebisinga bafulumya gye bayita joint communique. Naye ojja kwesanga nti bwe wabeerawo obutakkaanya
tebagifulumya ninga tebasisinkanye nini baga nti olwokuba waliwo tutajja kukanya ku bigambo nansengeka yabyo katukirekawo buli omu akitaputenga bw'ayagala. Twatula nti Trump kino teyakigobye bukolokolo yagambye nti ekyo si kye twakanyiza naye ebirimu bingi biri ku mulamwa era ye n'akomaawo kati kyakoleddwa mu bugenderevu kubanga jjukira nti gye bavudde n'okutuuka wano lugendo luwanvu Pakistan ng'etandise okubatabaganya yasooka n'ereeta ekiwandiiko kya nsonga 15 n'ekisimba Iran zonna n'ezigoba bukolokolo n'ewaayo 5. So olaba nti olugendo lubadde luwanvu buli omu okusesetuka okusinkana wakati naye ne mundu nga tenatandika kutokota jjukira baali basisinkana nga bakasinkana emirundi 3 Muscat mu Oman ne basinkana e Geneva mu Switzerland emirundi 2 naye ngera waliwo oluwonko lunene wakati wa Amerika ne Iran ku nsonga. Iran egamanzize wano kwogera ku nuclear yeka ka Amerika ojaggatako ensonga za ballistic missiles ojaggatako ez'abantu b'otulugunya nga beegugunga ojaggatako ekyebibiina by'owagira mu kyondo kya Buwarabu ne bitugomya banywanyi baffe kakati yadde tebabadde na kiwandiiko kyawamu naye kuno olaba nga kuseeseetuka kunene singa kyabaddewo Trump kyeyandibadde asooka okuteeka ku mutimbagano mukwanukula Arachi minisita wa Iran kyeyandibadde ateekako teyakitaddeko Sharif Shehbaz Saba minisita Pakistan mubaka bwe kyeyandibadde ateeka ku mutimbagano teyakitaddeko. So kino kyakoleddwa mu bugenderevu ate nga kitegeereka nti mu kiseera bwe balangiriridde nti kaakati tugenda kuzikiza emmundu ennaku ezaali 5 ne ziwere 10 zibadde zikendedde okutuuka ku ddakiika 9. So ekibadde kisinga obukulu mu kiseera ekyo kuzikiza mundu naye ate ne Trump tali automatic nti ddakiika 9 bwe kyaliwedde eyo neebaluka bubalusi okujjako kuba kati abadde yeetadde dda yeeteza akalipo tosobola kuva ku ssaawa 48 naku 5 naku 10 kati wano kipyaki notassa mu nkola oba omaze okulaga obunafu muligeri yonna oluvannyuma lw'eddakiika 9 yabadde alina okubaako kyakolawo oba kibadde kimuwa obuwanguzi oba nedda naye abadde ateeka okubaako nekyakolawo kati ekyo Pakistan kyeyabadde erwana okulaba nti tekibaawo era mu bubaka bwa Amerika ne Iran bonna bebaza Pakistan eyabawanjagidde bannange tukakkane noyogera ku Pakistan nga omutabaganya Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadaawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like.